advising ebibiina ebirala abantu abalala lwaki togaleeta wanene tugeyambisa amayi kiba kibi nnyo dasa okubanga oli musomesa nga ate abaana bo tebamanyi kuwandiika amannya gaabwe bamunyagwa ensobi gye bakola instead of wasting your time to advise Kyagulanyi make your party esobola okuleadinga ejjeko oli gumwagala amagezi galina gakozese okuyamba ku kibiina ki naye obuzibu obubeerawo kuddira gwe kyoyita magezi ate tekiina makulu sooka onyiga ejjuta eriruma ggwe atunaba kufa kulya neighbor teri munnanfuusa wangala mu politics so olaba bunnanfuusa obw'emirimu so nze singa boogedde ekirala ebyammwe ebya ssente empuuga yali ya ssente ebyammwe byaki ebyammwe kwanza nagamba nyi weakness za mpuuga nzi mmanyi nakola ne mu FOC under him naye ekyoga nti mpuuga yasiba abantu bantu mu abaloga n'embuga akyawanisa abaloga aloga nuupu mukyala muhima amanyi abakyala bahima abalogo bantu waliyo olugero bennyini waliyo olugero gamba abakyala bahima balogo mbwakutuulira anyway kandeke naye muntu yali close kukona lebo Segirinya okusinga nze ng'oggyeko famire ye even after newe yava mukomera mu bye yaŋŋamba ekyo teyakiŋŋamba Segirinya yasentimi yansindikira mukyala we twasinkana ku Freedom City mukyala we yali agala okwesimbawo oyo nantuma ebigambo mukyala we abimanyi mukyala we nakuba essimu ya OC nenjogera ne Segirinya mu bimusibisa ekyo teyakiŋŋamba Segirinya takugambangako nti mpuuga ye yabasiba wallahi omanyi nze empuuga si mukwano gwange naye nze ekigambo kuwaayiriza mu DNA yange tekiriimu wallahi takiŋŋambako but mwami Kyagulanyi bwadde ayogerera nti ate nga yayogerera mu bulumi n'ambuulira ekyabasibya naye teyaŋŋambako mu byaŋŋamba byasuubira ebasibya ekyo teyakiŋŋamba so weebuuza lwaki gwe teyakugamba n'agamba Kyagulanyi tekisoboka Segirinya ngamba ebyama bingi n'obulwadde obwali bumuma agende e Germany yabuŋŋamba emumbireke mwami Museveni ogenda mu kkomera oba n'ofa oba n'ogenda mu exile mwami Museveni si yakwata akwata ye deputy yali deputy wange yakwata bali tebalina buzibu nga nene osanga oli akuliba foot soldier ali principal ali smart kyawo smartness eriki kyoyita smartness kiba yo principal ayi nomalira wudde naawe principal nabiri Kampala lunaku oli bulungi oli bulungi osaana okwesimba ku bwa president ne bakulonda okitegedde it's a Monday yes tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow ndine Musa bingi bya ever luwe twa meetinga bingi bibaddewo naye nga nze key points zendabye zabadde nga bbiri abantu babiri abayesibye ku kintu kye batalina kwesibako oba abatandise manyi bagamba prevention is better than cure. If you didn't cure and you're trying to prevent right now, ndabanga gwe aba yesize bimu bantu atino yagala omwesimuleko ng'omwesigiddeko mu nzikiza atino yagala omwesimuleko mu bantu banange byandiko so wesimula kwoti ebintu byewesize ngwe anti kye kugamba bagamba prevention is better than cure. You didn't cure and you're trying to prevent ate ng'okozesa eddagala eriri expired otegera nenga ababaddemu ku renewing of vows mu kuliko eyo Namirembe Rubaga walabye couples zazze ne ba renewing of vows zaabwe oba okuza obufumbo obujja omanyi sijja kunenya Namirembe ali mu Rubaga so okoleyo mistake tekiba no but babadde Rubaga sina Namirembe church ndala anti era basobola okubanga mu kubeera anti ugabadde Rubaga ngate babadde Namirembe kuba Namirembe yali mu Rubaga Namirembe si munene ku Rubaga ye munene ku Namirembe kigeza kati basobola okubanga era babadde ku Namirembe kuba babadde Rubaga ng'akasozi kubake kali mu Rubaga kituufu ng'akasozi naye nga so sagala wenenye nnyo ababise bisinga mutambulira mu kutya kati
tujja balungamyanga sema kutya no mutamulira mu kutya evo bola benso bibulo tula mu kamera ola benso fe tujja balungamyanga sema kutya obumanyi lwaki nze ndiwe side eno era kyembanjogedde mbankitegedde nti abakristaayo n'aba oli mu katuliki kati abakristaayo bebe Namirembe siba katuliki abakatuliki bebe Rubaga so principal we Rubaga nate abasinga muli amweru kwera baawo abasinga okulya mu principal kwe be Rubaga awo so kati ne kubaye ne waffe no mu Busiramu eva tumusembeza naffe na Kristaayo tumusembeza tumukwatanga muganda waffe tata waffe kati tana tukakusaize tuzaala abamusofa ne tumukwatanga muganda waffe munankyuka alwanira eddembe ly'abantu kuba amadini ago galaba gali okulungamya abantu nabateeka mu mbeera kubali owa myoyo okubeera mu mbeera ebeeyagaza mu bulamu tegera kuba gayidinga kuba kuma in case singa baba beeraliikirivu bafunye ebintu ebibataataaganya so ng'ate ne principal wamu naye kyaliko kukwasaganyiza ku bantu ku bizibu bye bayitamu so ffe ne waffe tumuwerokaminga era tumuteeka ku mwanjira tumutwala nti wankizo era tuba wamu n'emirimu gye gyakola tumusiima nnyo naye awo ab'okukasozi awo ate ab'eddiini emu naye baate bawongera kumulwana muteekako bibimusiiga nziro mwogerako bino mpozi nene waffe era waliwo era abalala kati wawo ekisajja ky'amatama ekyeyo simanyi kyekyani soka omalirize waliwo ekisajja ky'amatama ekyeyo ekawempe oba ematama buku munyakwa wetubadde tujja nzimbale simanyi kyetulina kuba nze jasinze nzijukira nti namulabye sijukira kuŋŋaa kumwogerako naye nga nate nzijukira nti namulabyeko anyway ensonga zibadde nti oluvannyuma lwa principal okuvaayo nakuvuga spirit ogenda langa bakama abo wano nesokolange bakama abo oluvannyuma lwa principal okuvaayo mu wiiki eri n'akola ki n'ayita Alan Sewanyana mu kukatuuti ajja atangaaza abantu ababulira ekituufu kibe yamugamba Sewanyana najja nga yeekomoma mu kwekomoma okungi n'amalanga erudda yeetegudde olumu ayimiridde so abantu bangi bava ne batandika okwogera ati abajega abamu bagamba mbu yamusibamu muguwa olaba empuuta kubanga namwe mwali mumulaba nti yamugamba vaayo olungamye ku zino ensonga ate Sewanyana alina eddembe lye ery'obwebange yali sobola okugamba sijja kujja kunupu tewaliwo basirikali bajja muteeka gun point kumukozesa kyatayagala yagira ku pesi ye n'akwata microphone n'ayogera ensonga ze nga bwe zaali kuba oli yamubuuza kimu biki bye mwaŋŋamba mukyali mukomera kitegeera kati olina n'addamu bye yamugamba kibanga bonaabuuza omwana wo leero n'omukubira obutazanyira mu ttaka obuteddugaza naye eddugaza the following day n'oddamu n'omukuba n'omubuuza kubira ki nagganya eki kweddugaza ekitegedde kati kitegeeza nti omwana abajjukira ekintu kye mwayogeddeko kati ne bali bajjukira ekintu kye bagamba mukama baabwe nga bakyali mu kkomera so kye yabadde amubuuza okay the problem was nti abantu abamu bwe bagenda mu kkomera mu Buseginya yabagamba mbu Nupu emutamye but the statement sigidinayinga oba sigikiza sobola okufa nga Nupu yali emutamye oba nga balimba naye ate naye waliwo eddoboozi eritambula ng'agamba Nupu emutamye tusobola okikkiriza kubanga bwe baba bagamba yali abasiba yali addirira omukulu bakomyawo n'amaloboozi nga Segirinya agamba Waiswa Mufumbirwa nti tonziikanga anti kyenkulaga nti gwe watyanga mu budde obwo mwe muleeta ekintu ekyaliwo ng'omuntu yenna alina asobola okunyiiga olaba omuntu yeetamwa muganda we okitegedde olaba omuntu yeetamwa ssomero lyamusomesa eryamuwa amagezi gaalina omuntu yeetamwa omuzadde we n'omuzadde yeetamwa omwana gwe yazaala so omuntu okukerera ku makya neyeetamwa pate ate sagala bakikulembeze ekyo lwa nsonga bano bennyini nabo pate ze balimu baazeetamwa abo bawulira badongo ebyo bye boogera simanyi Segirinya ali yeetamwa Nupu abo bennyini pate ze balimu baazeetamwa mbuuza lwaki ensonga ebeetamisa pate ze balimu okimanyi nti no pate ze balimu tebaza advisinga ate ba advisinga ya Kyagulanyi kituufu okitegeera amagezi ge bali wadde pate zaabwe ze baagala ennyo ezitaabatama
bagaddira ate ne bagateeka ku Kyagulanyi ate akola ensobi because it's the leading party, the biggest. Lwaki ate bagifuula leading party nga teyeesingamu ensobi ate nga bali abalala they can make their ze balimu fomo okitegeera ne zibeera leading okusinga eno ate ejjudde ensobi ejjudde okuba nti nawaayiriza kati nawulidde Kimunyagwa nga kigamba mbusima ate bayira wenno mugoberere nnyo abantu abakulu omusajja muzata yagenda okufa nga bagamba ekisajja ekyo ekisajja ekyo ebintu byekizze kikola bingi ebitali bya busiraamu. Rest in peace Munyagwa. Busimu Munyagwa gwozisewo byebimwera byebimutewetafaayo no si kyabuntu osobola rest in peace anti osobola okuwummuza ebikolwa bye mu mirembe ebitali birungi obiwummuza mirembe akikkirizibwa omuntu asobola okuba n'empisa embi ogamba bannaye empisa zino embi ez'omukulu ono bannaye ziwummule emirembe zibadde zitukola bubi kakati gwe bookera ku makya n'ogamba mbu nze Munyagwa nali nnyo mukwano gwa Seggirinya era mukubeera ennyo mukwano gwa Seggirinya yambuliranga buli kimu mu bintu ebingi bye yambulira era ebyamutuukako embulamu bwe yayitamu bumukalubirize nnyo naddala ng'ali mu kkomera teri kyataŋŋamba netagamba ngako nti nno mpuuga yabakola ki yawasiba kati nenjagala okumanya lwaki tovuddeeyo mu kifo ky'okwogera ebyo n'oleeta buleesi evidence nti bye yakugamba bye bituufu bino bye bikyamu wakati jjukira gwe oli informed oyina information ey'amaanyi ku mugenzi engeri gye yali ennyo mukwano gwe ng'akulaga ne bakyala be biki byonna byonna byakola ki byakola kati sawa zino woolina okuviirayo n'ogamba nti omusajja nze ate bwe yaŋŋamba nti gundi ye yamukola ki ye yamukwata nga omanye mmwe mudidde oli propaganda wammwe oli politics odi model oli gwe mwabeerangamu oyo ow'ekidongo oyo mumuleese kuwaka kati bino biralamu birisima akatoko katokota we kasirira automatically kaba ku muliro naye keetaaga katokotere wansi tulabe we kanaasiriira so katoyo katema amuwa katogo bino tebikyali bya katogo kutokosa katogo sime bwe kasirire kakola biki ebyo sima edduwaza mweza akamula lezo ebintu byammwe ebyekisirusiru ebyo wabeerangamu bino biralamu balinga mu politics wa hide and seek byo diskuru waabwe politics waabwe enkola enkadde kati kyekisinga obbasumbuwa bano bonna bo Bamunyagwa bannabo bampuga ekibasumbuwa gwetegereza nnyo abantu abaludde nnyo mu politics oba babaddewo okuva edda essaawa zino bibakyanga bibasumbuwa kibula pati zaabwe ziringa ezitaliiwo instead of okuddira obudde bwabwe obw'amaanyi okubumala mu pati zaabwe okuddamu bwe ziba zaali zigudde baddemu balwane bazisitule obudde babumala ku musajja gwe bagamba yakola ensobi gwe badvising all the time instead of advices za muzitwala mu pati zamu namwe benyinyini muzewe zibayambe kuba wagwa ani oyo bata simaye biki ngato za bata mugati gwa bata oyo simaye migati gya bata yagwa ne migati gye gya bata era najo gyagwa bibe tebakyawulikika weewamu n'ekyo njagala amanyi essaawa zino sofa wetuli ne Kyagulanyi waali Kyagulanyi abalumiza bwerere omutwe Kyagulanyi ye mwenno tabalinako Kyagulanyi tageti ye yakuyamba bannayuganda kukola ki kubanunula andi baba kiwakanya bagamba mbuno avudde ku Museveni ali kwani kumpuuga ani kakati Kyagulanyi bwakola ensobi bwetyo awo mwate mwino leetera pati zammwe ziri ku mulamwa oba kitegeera bulungi bwolaba nga Kyagulanyi kati avudde ku mulamwa ogw'abannayuganda gwe baagala nga mmwe abalumirirwa bannayuganda wojjiraawo nosusekawo pati zammwe abo tebalina pati ze balimu mwe bali bazirina teziriiwo zaavaawo bazigaana okulwanyisa enkyukakyuka kati lwakisize bakozesa balwanyisa enkyukakyuka instead of okumala obudde bwabwe nga bali ku Kyagulanyi kubanga obudde bwe bamala ku Kyagulanyi singa babumala mu kwetereeza ate Kyagulanyi nno omulaba Kyagulanyi ayagala nkyukakyuka kati ye buli kintu kyonna kyakola oba akoze eki Kyagulanyi wakera ku makya n'atugamba nti mwategedde kati Museveni talina buzibu ebyo byonna tubibala part of nkyukakyuka aba ayina kyabala ekigenda okutununula olwo byaba kyali ku nkyukakyuka kati gwe tosobola kuddira muntu ffe nti kati gwe tululidde tulinda kyabazzaako nga nawe kenyinyini olinda ki kyabaakola ki okimanyi nabo balinda statement eva mu Kyagulanyi basinzira okwogera instead of okubeera nga by the way no kyogereko balinda statement eva mu Kyagulanyi taina kyayogedde no one will say anything and that period yona gyaba tayogedde they will come out praising Lemedinsereko yali yasirika Kyagulanyi yakola statement naye namulabye azuukusa inako anti kyengamba kikino mbalabyeko emabega nga bakola statement obuwaaniriza
sijja kugamba nti bawaana kuba wano bo bakirumira nju piri kulinda bulungi oli kyayogedde balyoke baddemu nga bawaana ndabyeko Munyagwa emabega kawo nga awaana emabega kawo nga awaana ebyaddala bibi Kyagulanyi olwakoze that move n'alyoka avaayo mu kuvaayo kwe he was spitting words ezabaddemu nti no ng'oyo mumuyita omugezi waawa he was spitting words ate eating his vomits ku bigambo byayogedde ate previously kwaka akagambo kenyinyini akugamba nti okuyita principal omugezi waawa ngenda kulungamya bwenti zedasi nkuze mmanyi ti omuntu bw'aba n'omutwe omunene aba n'amagezi era nga nze ngamba Mukama Katonda nyambe nkulampa omutwe omunene ngera Munyagwa simetolaba bulungi kati nze nga mmanyi nti nno nti omuntu Katonda amuwa omutwe omunene engeri gye guba munene nti gujjulamu ki amagezi nga bw'onaabeerawo ng'oyagala emmere nnyingi n'ofuna ekibakuli kigendamu emmere enki kati nze nali manyi nti omutwe omunene gugendamu amagezi mangi kumbe nti ate kiba kiwowongole gye gukoma okuba omunene amagezi okuba amaki amaye amagezi go tegeetaaga ndowooza kintu kibangirizi kinene bano abaamukolanga amagezi getaakubeera abantu balayika be baamuwabe ne balowooza nti w'amaanyi kubanga yalabikira nnyo osobola okubeera ku zungulu kwa ikemwezi fuutu ng'obeera ku mukutu gwe gumu baba challenge nga kyekimu na ikemwezi fuutu n'oba mulamu wa bongo n'oba ng'olina amakulu kitegeeza politics bwe abadde so comic kuguusa abantu kudda kola busikiti ono jasi ntino tafunya bufunyi budde ebintu byazaakola ebyo dduwa za Kamulali biki yalina kwegatta bwegasi yalina kwogera n'amooti n'agenda mu New Amalula ani Munyagwa komedi yali amaze okumuyiga no si yali amaze bamumuzaaliramu the guy is comic himself ne waba ayogera n'ate era tasobolera kukola bulungi komedi kubeera bwe ntunuulira omwo mu Amalula mu New Amalula emitwe gyabwe si minene kyegeza okukulaga omuntu toddamu kwenyumiriza mu bantu ba mitwe minene zirayo embirabye enkuze nti omuntu amagezi geetaaga ndowooza abantu abafunda ne galema kusaasaana kyobula agabira nnyo mu bantu nga batwe butonotono wegenda nga weetegereza n'abantu bonna abagezigezi gwegenda onoonyereza ojja kulaba nti teri alina mutwe bwe gutyo so kati bino ebimu abantu abamu ebintu bye bakola oba abantu be twalitunuulidde nga twenyumirizaamu kyekiri kye nagamba na luli era nsonga ya mpuugo oyo nekugamba naye abasajja bano ekibasumba oba kye batannategeera nti eno generation biralamu eno generation eri bweti n'eddogo wa ghetto golaba nti wa ghetto ye bw'agenda n'akola P7 ye n'agimala bw'ati togenda kumusiruwaza kumuleetera biwandiiko omusayiningi byatategeera era ajja kusomamu agene gwe nno byonga bino ki kawaani politics of hide and seek babadde nga mwema oyo w'ekisirusiru esawa zino ogenda kusanga emabega n'abakweka kirala ayitamu abantu akanana najja mu maaso n'abagamba biki gavumenti biki emabega ng'akoze byakola essaawa zino if we to sit down in a two censoring Munyagwa with all the saga zabaddemu ez'amataka double dealing mataka zekyenjagala Munyagwa akole kyegezako kulaga nti he thinks tetumanyi nti yatuukako n'ekiseera nga bamunoonya ng'omuntu yatuukako n'ekiseera nga tasula waka if we sit down netutandika okwanalizinga who is he tuyinza okwesanga nga ebibi byakoze mu public abantu ba double dealings nga bangi to an extent nti yatuuka okuba nga yeekweka ng'omuntu naye avaayo mu public n'ayogera ebintu him byatateekeddwa kwogera on someone abantu gwe babelievinglamu he is lero ayinza okuba anonya comeback you can look for a comeback in a way nga ngobangame nga you being vivid eri abantu ye lero bw'ayogera kino he wants abantu bamulabe enkya n'ayogera kirala so that he can be visible eri abantu abeere mbu bw'ati okitegeera ate kati Munyagwa kyalina okukola bayagala abantu mulaba kola kyaki ate nga musiraamu akola ekyaki ajagaza ki omusiraamu akola edduwa za Kamulali naawe abo be bamu ne basheke Umaro basumbuwa busumbuyi bantu era basanga eyo bali mu byakisiru ndi eno mu nsozi simanya ali Sheke Umaro oyo mulaba y'omu ku bantu be baali basibye ku guno omulembe mu bantu bonna begusibye nengamba at least oyo basoke bamukwate Sheke Umaro oyo
wallahi Sheikh Omar yakera ku machana agamba abantu bamanyi bali desperate balina ebintu ebibasumbwa nabagamba mbu ndieno ku nsozi ni mukulombera sente zino dduwa zino sente za mukisa za njawulo ogenda lete milioni y'ekisirani nkuwe emitwalo 5 egy'omukisa Osala tumugende mu nnyonja asoka tusigale ku basajja bano kulaga abasajja bano obutategeera gye buva mu abamu be mulowooza nti no basira omanyi mwe buli gwolaba n'erinnya ly'ekisiraamu bw'aba musiraamu baba bali mutuulinya obusiraamu n'ebikolwa bye bennyinnyini biraga obusiraamu bwo anti kye ngamba nti abamu ebikolwa bye balina amannya bagayina nti gaabwe yesu basiraamu naye ng'ebikolwa si kitegedde kati ono omusajja wammwe munyagwa obudde bw'omala okuba kati kananike kunyonyola kati ngaffe abakkiririza mu Kyagulanyi kyatukolera amagezi amangi ago g'olina era golabanga gali badde geetaagisa Kyagulanyi abinago mbadde nkusaba ogeesigalize kimu ekyokubiri ogeyambise ogatwale mu pate gy'olimu ekibiina kyo ky'olimu okiyambeko kijje nakyo kitandika okulwanirira enkyukakyuka oba nakyo kijje kikole kye kyagala kye mulya kye mwagala kikole ki kino kikole ekyabwe kuba kati ffe kati kyoyagala nupu ekole bami nkwegayirira amagezi gatwale ogateeke mu kibiina kye ekyo kigakole ki in simple terms substitute your knowledge you're giving to Nup to your party esobola okukola kye muwulira nti kye mwagala okulaba nti tujja kwajjukira wali eri buli kigenda okuliriizingibwa mu pateyo oba omukulembeze wa pateyo oba gwe mukulembeze oba ani mukulembeze wa pateyo buli wanaagala okubaako kyayogera ojja kubajja kuga kati mukulembeze wuno ayogera okwate speech yo giyiseemu amaaso mugaye kino tokyogera kino kola kine kati eri pate gy'otaliimu nga n'agitwala yennyini talina bw'omuyita talina bw'akuyita togibeeranga mukko tolina ki tiwetaaga ate kuwa nnyo magezi gasusse geetaagisa kuwa wakawuwo omanyi waliwo amagezi omuntu g'owa omuntu nga gasusse nga geetaaga kuwa wakawuwo noteetaaga nnyo gateeka ku kati munyagwa amagezi gawa Kyagulanyi mangi nnyo geetaaga kugaweera ddala wakawuwe na pate gy'alimu ne gabayamba kuba kati amagezi genda baago gayogeza ago ne information gy'alina kubalaga ali informed naddala okuvira ddala ku mugenzi nga tanaafa biki kati information gyeyambisize ddala mu pate yo bagambe bannaye eno pate erina ebyama bana erina amazima pate ina facts eno bannange eno pate kwe tutava enugirike ye why didn't Asegiri Nyabambi rest in peace okujoyininga gundi mu pate gyalimu n'asalawo najja mu Nup yali mukwano gwo nnyo nga buli kimu akigamba ku advisinga bikiera yakulaba ng'oli ku mulamwa lwaki teyatambula emabegako tukkiriza nti yes we yali ng'anoonya the political direction gy'abatwala yabeeranga mu struggles zo wabeeramu gundi yakamula litwamulaba oli ku nguudo we musike bigali twamulaba but alabika later naye alina kye yakuzuulamu ekitali kituufu that's why yadaivating Mr. Update yatuuka n'abeera ng'ayagala enkyukakyuka eyaddala kati ate bwe yafugako ku bantu n'alaba nga abantu beetaaga okuyambibwa ebya serious kate n'alaba ng'ono ye munne Dingo maani ng'ali mu byakukola akola bukatembatemba abeera mu kadinga ddeeno ali mu bintu bya bitategeerekeka ng'ono yeedidde mu bintu bya comedy ng'ate oliye kati afuuse munankyukakyuka omutuufu so baali tebasobola kutambulira mu kkubo lyerimu kiba boli yali asobola omuvaako n'asigalawo ng'amulabulabi naye nga ali ku birala nga n'oli ali ku birala kyovala balina parties zaabwe ezo ze babaamu ze bakoleramu kaliyoki waabwe oyo naye tekyewuunyisa ekiri fani tebazirwanirira kimala balwanirira ate ezitali zaabwe naye ne bakama baabwe mu ezo parties lwaki tebalungamya abantu bene babagana naye mwana amagezi ago g'oyolesa ng'oadvising ebibiina ebirala abantu abalala lwaki togaleeta waneeno tugeeyambisa amayi kiba kibi nnyo dasa okubanga oli musomesa ng'ate abaana bo tebamanyi kuwandiika mannya gaabwe naye nga gwolaga oli musomesa ng'ate aba abalala obasomesa ne bagawandiika okitegeera ekintu ekyo kiri engeri gye kiragamu obutategeera abo aba abalala bayita ababo basemba okitegeera naye nga oli musomesa era ng'abaana baba mu bibiina beebimu n'ababo osula nabo ewaka okitegeera you have ample time with them exactly and you advise abalala abamalala ensobi z'abalala zolabe ez'ababo toziraba kyokka omaliriza ate bali abazadde b'abaana abalala obagamba naye omwana we alina omuzannyo mungi handwriting ye sigyagala biki okitegeera oteekawo comments ku mwana enkola gyakolamu omuzannyo gyakola biki naye ng'ate ababo be bali badde otusooka okuteekerako ddala amaanyi then n'otandika okujajinga aba abalala
oyina abaana batigomya ekyalo wabula ogamba abaneiba naye abaana bo balabika balimu obubbi nga ate ababo bosula nabo ngaliwo n'abali mu kkomero already ng'ate babo babakwatirira kutigomya kyalo n'ate oli mu kuadvising nabo bakyali ebweru kati bamunyagwa ensobi gye bakola instead of wasting your time to advise Kyagulanyi make your party esobole okuleadinga ejjeko oli gumwagala amagezi galina gakozese okuyamba ku kibiina ki tusobola okukola ki okuddawo bwe kiba kale kyakeerewamukko tusobola okugezaako okubanga kijja kitambulire wamu kuba twetaaga bannankyukakyuka bangi pate zibe zibeera ennyingi ne zikwatira wamu ku nkyukakyuka naffe era tukyagala tetusobola kuba na buzibu nga pate zikwatidde wamu zirwanirire enkyukakyuka olwekitegeera naye obuzibu obubeerawo kuddira gwe kyoyita magezi ate tekiina makulu. Anyway, nze I think Munyagwa, go back on a drawing board. Whatever you want to advise Noop and the entire party, be substituting or be taken mo party yo. Advising ejenge eri strong with elements zolina tino zisobola okutekinga on to be the leading party esobola opposition esobola okulwanyisa government. So agamagezi muhina mangi muleme gonona nga muyiwansano ku mazzi wakati mulabika mulaba muyiwansano ku mazzi ku Noop okitegeera every time webakuyita ku either any media platform okitegeera obudde bw'omala ngu advisinga Noop kubira kibiina kyo engalo kisobole okubanga kiwaawala buli omu akitegeere nti kizze buli wono amagezi wonoogawo ennyo Noop nga buli bw'obeera ku TV eri ekikuvaamu Noop you making it famous ate oli mukuziika kibiina kyo kati njagala ekintu ekyo kitunuulire bw'otyo nze nsuubira ojja kumaliriza ekibiina ky'olimu right now. Soko onyige ejjuta eri Lumaggwe atunaba kufa kulya neighbor. True. Kuba kati kibiina kyo kiziika tukyakyogerako kati abayizi tuize n'okuba nga tuwali amanyi kibiina kyalimu yali mu kibiina ki gandize ebibiina sibimanyi. No, tulinawo FDC, tulinawo DP, tulinawo UPC, tulinawo ali mu kibiina ki nze ekibiina nali manyi Besigye nenu wale manyi baba kulya bibiina sibimanyi nze ebibiina. Okay, nze I'm not going to be like that nti ebibiina mbimanyi but I want to know ekibiina kya substituting to kya subscribing to kibiina ki kyalimu ojja kwekanga ng'ali mu Amalula anti kyengugamba ogenda okugirabo oti gali mu Madratyani kiko anti kyengugamba nti obudde bwamala ng'ayogera ku kibiina ekirala nze ngamba yandi bumaze ng'ayogera ku kibiina kino ekimanyika okubuza omusajja oyinza obuusa omusajja naggaani mu Mighty Family. So I'm telling you bw'oba osazeewo nga you're not going to join them don't fight them. You pretending nti oba amagezi yet you're fighting nga nawe olina byo byagala okuyisaawo mwenna muli mu kukola bino ebintu nti buli wovaayo n'okubajjejjerebu n'owaanamu kati neri ne bakugamba ate otandisa okubawaana n'ovaayo n'okuba ne bakuwaayo bupakagi babawadde muli mu kukola business behind Noop mukola business but lwanirira ekibiina kyo kisobole okufuna ate sente nyingi nnyo nga kigenze mu parliament okitegeera kirwaniriro zifunire nga ziri legit kuba ezo zayitibwa zayisibwa mu constitution ziteekeddwa okukola ki every political party eteekeddwa okuba oba oyina abantu bangi you supposed to get more money why don't you do that okusinga okwefuula nti no guy man oyo political hide and seek no abavubuka kati baabuuka tebakyamulimu yavaawo oyo mwabikolanga luli nga abaana tebannabuuka leero ne mugejja amatama gammwe ne mwoza mujja kubeeyo maliga okuva eyo n'oyogera kino ng'ate mabega omiitinga omuntu kufa ku zi faamu ngamba waliwo gaaya agenda ku zi faamu eyo n'amiitinga abantu najja wano n'atukubira jjejjerebu omungi biri visible ebintu abantu babimanyi ate n'ekirala kyenjagala abantu bano bategeere Kyagulanyi oyo abamu badongwa abamu ne bagamba projekiti ya Museveni ne Fasani yavayoko n'abagamba projekiti yaabwe naye neewuunya lwaki omusajja waba akola ebintu bye mwamutuma ate abalumya omutwe
ngata akola bebe okitegedde omuntu omuwadde omulimu omufandinga akasente bulungi omubulira ekyokukola bikyali ku mulamwa ku mulimu gwammwe gwe mwamuwa ate lwaki ate otukatebula omutataganya ku mulimu gwe gwali mu kukola you sabotaging your own project ekitegeera bo bennyini beerumya omutwe bokka bwebagaa projekiti yaabwe akolera ono alimba nnyo akola bw'ati ate bwe mumala bwe mumulwana kati mumuleke asigale nga ku mulimu gwe mwagala nga tumuvuddeko njagala Alex Luswa eyabba erinnya ly'omugenzi after ng'anoonya ebibyo okwefunira ebibye okutwala ebintu mu mankwetu naye tuteekako erinnya lya Muhammad yali amanyi balonda mannya again yali amanyi balonda mannya even a night dancer ogenda otya ku mulalo gw'omuntu ntandika okukubirako gundi emiranga anti era lwakuba nti neera alaba Alex kati nekyo kyennyini kyakola tekikkirizibwa mu ddiini gye yali azzeemu mu busiraamu tetukkiriza ffe kati obusiraamu tebukukkiriza na kugenda kufukamira ku ntaana kuginyega kintu kyonna kitegeera so busobola okukkiriza okugenda okulimako ku bajjajjaabo n'okoola biki okubabeeza abantu nga walonjo ne batazikira mu nsuku eyo naye okubeera abo musabe nobakubirako omulanga otegedde tebukkiriza so kati simunenya nti engeri gye yali akasiramu k'ennaku 3 bamulonde nekigaana naye abantu tebalonda mannya ekyo kintu bane mukimanyi abantu tebalonda mannya ate amannya gano bagatuwa naye tekitegeeza nti erinnya kye libadde kyolina okuba kati nze manyi Mansa Musa ye musajja alowooza kyasinza okubeera omugagga bukyensi ebaawo nati nze ni Musa omwavu ekyensi ekimanyi oli mwavu Musa Bode ekatwe musajja ali mugagga paka kati akyalinawo n'ebintu bye bikyakola naye ate Musa ono ali wali saa zino muki talina myadde olwataano Musa Sali wali kale fine tali mu mbeera nnyombi amagezi talina ensi Musa Sali yani oyo bebe kuli ye Musa Sali ye Moses ye Musa genda kukidia tutawana kale njagala omanye nti ba Musa banja bakola ki nkimanyi nkitegedde nkimanyi kyemala njagala okulaga nti amagezi kale kankuleke gabaga mutwe simigeje okitegedde amagezi siga amanya okutegeda si kwa linnya nti bakuwa lino erinnya wetaaga okutegeera nti oba olina okutegeera byampaka nti oba ne lino erinnya olina okubeera kino si buli Muhammad nti alina ofuga akawempe okitegedde kati oba bamanyi nti nno kyali nti buli Muhammad nti bojja nti gwe Muhammad kawempe suwa nti gwe Muhammad kawempe suwa suwe biba so nze I want to ask Luswa ekisookera ddala nze no nali omu ku abaali bakkiriza nti no kadi eyo yandigifunye naye ngenda kwetonda nti ndabika nalimu nange nguddemu akazoole I think still abakibiina balabira wala was excitement anti naye abasajja abo babasooka ne babatuuza before kuba samukolako interview but we bamukolyanga interview nabeerangawo muzeeyi media baani yajjako ne mumbozi mukati n'atuula n'atunyonnyola nga bweniya waba yekwese mu ddiba ly'endiga he is a right person not until tali omuntu mubi ng'alina kyakwagalako okay ekituufu naye bino ebintu byonna kyovula bankugamba natandise ne statement egamba prevention is better than cure you cannot osobola okupreventinga n'okola ki mu kifo ky'okuwonya okitegeera singa in the first place nga tanayagala kujja kufuna kaadi ya NUP kuba ye yamutabula ng'olwedde yali amanyi ebyama byonna ebyaseginya na buli kimu kye yakola yali atandikirawo nti sobola kujja omukulu afudde sobola kujja mu NUP lwa nsonga bino ne bino nokuba naye yafa akoze ekibino byonna nyine abyogedde but kaadi bamala gikuma then n'olyoka ojjukira okuwonya wandi preventinze before okitegeera nti engeri gye wali otambuliraku mugenzi nga buli kimu ekikolebwa ne buli kimu akigamba buli kimu okimanyi buli kimu nze nsuubira nti ne kujja mu kwesimbawo okufuna kaadi wali tojja immediately wali ogirawo independent ne babuuza ne bakubu awo wanditandikidde nti nze bannange
okusinziira nti mbadde mu PA wa mukulu sisobola kusaba kaadi ya NUP lwa nsonga zino na zino. There you preventing. Ate ekirala amanyi dasi njagala mubeere nnyo loyo eri mikwano gyammwe. Mubeere n'emikwano omukwano ogwa ddala. Dasi ebiseera ebisinga buli wobeera n'omuntu katugeze nga olina wooli kati nga olaba nti Mr. Update yali MP. Omuntu oyo n'ofa. Bw'ofa kati nga omanyi ebyobufuzi era balina oteekawo omuntu mu kifo ekyekirala. Omuntu oyo n'avaayo omu ku balwana ennyo adde mu ekyo ekifo. Abanga yali agamba nti naagala okola eki? Oveewo yakiddemu obanga alinga alaga nti no bulijjo ayina ensaalwa ku position gy'olimu oba okitegeera. Kati kuba tosobola kuddira kyaliwo n'afa lwakuba nze neewuunya abantu engeri gye balinamu emikwano. Waffe ffe bataano baffe wakira ku makya n'akufaako. Ebintu bingi n'oba olina ekintu kye wasigaza oddukirawo kitwala wa mukadde we. Ebyaddala dasi nti bwokera ku makya n'ofuna obuzibu omuntu yenna kyali waffe n'afuna obuzibu asigala nga mulamu. Tanti ffe tubeera mu ghetto tubeera mu bintu byaffe naye ogenda okulaba baddogo bakuggyako ebintu byo oba omuntu afunye obuzibu n'agibwako ebintu bye kusaawa eri nga maama wazze ne weebikwasa ani maama we amugabe ebintu gundi adde nabyo teriyo kye batwala kazibe ssente kakibe ki kitegeera kiki bagezaako kulaga nti ono abadde munnaabwe ng'era bamwagala nga bw'abadde n'ebintu bye. Kitegeera so ebimuvaako bo tebagenda kukozesa advantage bifuula byabwe. Kati abantu abamu babeera n'abantu bebamu era beera ndowooza emikwano abantu abeeyita simembu baali mikwano gya Sseggirinya ebigendererwa byabwe bamunyagwa mu. Kati ono omusajja ye yali ayagala Sseggirinya aveewo yefuula enkerettanya akozese ya advantage agende ewa mukadde wa mama Sseggirinya amubeere mu mugongo ajje afune ekifo. Kati bw'amala ofuna ekifo afuuke Sseggirinya akuli kyagala ssente. Ate kiri evident nti newe yandiyiseemu n'afuna ekifo ekyo waaba asobodde after nga bamumye kaadi abantu atandise okubakyukira kitegeeza newe yandifunye ekifo ate bano yandibeerabidde nnyo abafamire y'omugenzi yandibeerabidde immediately. Yali abeetaaga bwetaazi kumuyamba ekigendererwa kye kyali kya kifo si bumu. Anti naayina famire anti nedda waliwo nti ekintu ky'obozeemu si kya famire ekintu kya constituency okitegeera nti luuswa ffenna tubeera n'emikwano gye tusobya ffenna tubeera olaba famire ye basobya naye waliwo ekiseera we tutuuka nga reconciliations zikola. Kati ate ye luuswa talina kakwate konna nti no NUP yali emukoze eki. Bw'aba omugenzi teyabyogera mu lwatu oba yagamba ani naye nga teyavaayo kwogera mu lwatu toliko mandwa za mugenzi. Sseggirinya yatuuka n'abeera mukwano gwa Kyagulanyi. Kyekugamba kiki ebintu ebisinga ebyamunyigiriza ennyo yalina nga bigamba Kyagulanyi. Ekyo kye bayita naddala nga biri political. Ekyo kye bayita okwekubya emizimu egitali gya kika kyo. Omuzimu tegusobola kulinnyako gwe atali wa kika ekyo. Naye bakuba eŋŋoma okusula okitegeera ekyo bakuba weekubya emizimu egitali gya kika kyo. Omugenzi by'atayogera lwaki tebiri ku bantu yaleka alaamye bw'enfa nga tandika okwasama si kwasama tamugaako nti no kati gwe musikawa nti buli bwenfa nti gwalina okudda ano ate kye mulina omumanya oyo Kasiya katogoza lwaki teriyo omuntu yavaayo ng'agamba nze Jacob Oulanyah abadde mukwano gwange nnyo nga tubeera tusheyalinga kino na kino kati nze alina omusikira ku bwa sipiika. Okitegedde bino ebintu si byakuva buvi eri naye nga alina babayika be yavuganga nabo okitegeera naye bino ebintu si byakuva buvi eri bino ebintu byakubeera nti nno abantu kikye bakulabyemu kye bakusuubiramu katwedde mulaze zino empisa nga temwalondebwa ati singa baabalonda mama ndibugenda tufuukira ekizibu mu parliament
tuwoze byama byaffe bifuluma nga tedungu kati olumala okubalonda abo kati nga kubaguwa omulamu oguba gumuleeta sente omulamu ago gwali gwa sente kulya ate kati jukira omala okujja ate kati sawa zino politics nga bwali wano mu ggwanga bw'omala okujja nga gwoli wa sente automatically okulaga oba otegeddeyo tojja nga weetaaga ka sente. You come out n'otandika okutugamba ate mu video bufuluma ng'omusajja we yalinga ayogera nti bannange omukulu w'omuwanga n'ayogera oba lunaku lulama nga wali mabega ng'ogamba yoyo ate kati sawa zino ng'oli mu kuwaga nti ye ayogere nga awo nawona yalina okusembera kamera zimukwata asobole okufuna kaadi. Ate basajja mwenze mbeewuunya mubeereeyo nga muli mu bibozi byammwe ebiwoomesa omwenge gwammwe amalwa gammwe ne mugaa kaadi za nupu za kutunda. Kiba kitegeeza buli muntu era alinamu akasente osobola ogigula. Mugende eri ku side eriko sente nnyingi obage bakuwe sente gy'ogule kaadi yo. Kati nze ninako omukyala gwe nalabye ng'agamba nno sobola kugenda kwetonda kuba kaadi nagulangule. It's because nawe woba wagigula wamanya nti oze mu business ogenda kufuna. Kati njagala n'ekisanja ekijja omwaka ogugiraba muguze endala. Nedda nze njagala mugambe you already knew you were coming in business. Yensonga lwaki waziteeka musinga wali omanyi ozze kukolera mu bantu. Wayo ogula visa ogenda kuba kyeyo. Ogula oweteeka buli kimu n'ogamba kanteekemu miliyoni 10 ngende ebweru nfune woba oba omanyi nti nno tebigenda si byogenda okufuna togenda kufuna sente lwaki oba oziteekamu. Then you guys use your common sense nga mwogera ebintu kaadi after all nagulangule. It's because you knew you were coming for business. Kale katugambe yes baagiguza wali omanyi ojja for business. Si woba ali omanyi ojja kukolera abantu nga sente zo tezigenda kudda oteekamu zaaki. Kitegedde. Tugamba anze ndiwokolera abantu ekirala kadi siye najigula kangende ku ekirala kambatangaze. You guys resort to your brains. Abantu abali wanene Kampala abagala kadi ya nupe yo banje abagagga nga balina sente abamu baana babagagga. Yes. Waliwo omwana mu Ndeebaawo muwala muto bamuyita Aisha Kibubu. Aisha Kibubu alikuwa woman counselor. Women counselor ba LC4 bwa position gyaliko naye omu ku bagagga ab'amaanyi mu Ndeebaawo yamenya ne Kereziya Ododo abere mabega woyo mwana yamugagwe buli kyowulira kyewetaawo kuteeramu nja kuteeramu sente zonna zoyagala nate ekisanja kiri kyagwa kadi ya mummi bwe yanuupu naye ng'oyo mugagga Dodo ali willing omu-investingamu sente zonna zayagala ne kadi ya mummibwa kikyentegeeza nti ye yalina n'omukisa nti alinako omuntu asobola omuteekako sente zonna afune kadi yaliko omusingo yali osegedde naye si kadi ntino yakutunda kirate kambanguize zino kadi singa zakutunda singa enaalemu yazisuubula dda zonna wallahi kuba kati jangu era nzengambere basajja bano bajega bujiga kadi za nupu ezibera zakutunda enaalemu kera kumacha mukere kumacha mugende kadi za nupu musindika omuntu yenna azisuubule zonna bamalo zisuubula kati mwe musalewo okuzigabira be mwagalo bana mwe muzitunde busano ziri nnyisa ate abugagga era enaali eyo gisuubula kadi za nupu ng'obudde bukyali bamalo zisuubula taimu yeetuuke gwoziri nnyisa ozongeremu akasente ogwo nagwo mulimo guli awo ate mugaza kati kadi yotunda ebalemera ki okusuubula nze n'ekitali ekyo mba mugamba mbino kadi zaali zakugula ng'already pate gye mulwanyisa eyina all the resources okuteekawo omuntu nemuteekamu ssente basobola okuleeta person from nowhere nga tetumanyi nti no baabaddeko ne mu pate eyo ne bamuteekawo n'ajja ne ssente n'ayitamu ekyo ekifo kaadi n'agigula n'abeera mu kifo ekyo nga yazzeewo naye ng'akolera bo. Why is it not happening? So you people naye kati gwe bakutwala batya mu screening oba like bakutuuza batya mu kubakebera okulaba mu reasoning yamwe okulaba birubirwa kibye mulina ku kadi ate gye waguza obuguzi lwaki bakulisa mu kambuze nina ekintu kyemma kye sitategeera kadi y'okwesimbawo ku bwa president yakugula eza nupu zo ez'okugula kadi ezigadde zaabwe ngamba presidency ng'ogenda kwesimbawo ku bwa president wa Uganda yakugula simanyi nayo kati bajja tubulya bano yakugula you pay ne bagikowa you pay ng'ogenda okwesimbawo ogenda okugyawo forms olina sente z'osasula kitegeeza oba oguze kitegeeza bayira bwawo sente z'osasula okitegeera oba miliyoni oba nnyo oba bbiri ziri 10 ziri miliyoni oba
it's either kubanjukira Katumba oba Katumba bayali abo zali zimulemye nadduka dde oba zali milioni nga 2 oba something nono mwana Magezi era yagaba mukunganyize ku sente bamukunganyize ku sente asobola okukola Magezi afune yes if okufuga Uganda you buy sikuva buvyeri no these people I don't know they constitute their brains nga bagenda okwogera ebintu ate n'ekirala kyenjagala abantu bamanyi Kyagulanyi mumulekayo mumuleke mu bye mulabanga byakola ensobi mwe mudde wali eri just kyenjagala ama effort yammwe n'entegeera yammwe n'ebirozo by'ebirenda mu biteke nnyo okupatiza mu organizing mubeere organized bulungi musobole okujja namwe mutuwe view yammwe namwe mutuwe ekyammwe mukitere ku meeza tugambe nno bano bwe balina omulamwa instead of okulinda ono buli lwayogera ne mulyoka mufuna amagezi lwayogera mulyoka ekitegeeza waatali temujja kuba na magezi kuba abataliwo Kyagulanyi tetuwulira kibavaamu cause ndoze mabega tubali tetugoberera politics nga tumulaba bulabi but at least wotula wansi these days nga tutandise omugoberera osobola okujjukira mu bintu ebimu ebibadde mabega zijjukira nga Senkubuge yesimbawo doza sente zali zimulemye okusooka ne bamusondera nibaga atagenda kwesimbawo kuba president reason Benon Senkubuge Charles yali yagadeko kwesimbawo kuba president amalabi abivemu ne baga sente raga ne balete kibasa kya sente then we yali okeba akole ki Senkubuge swe yalinga MC w'abakafeero yes bona bakayimbira bayambanga ko nnyo abakadonka mujjukira yabeeranga MC w'akafeero oluusi ng'ayisaamu obugambo mu nnyimba z'akafeero aba performinga so kati kyenkulaga kino okutuuka in this era ne mwagala okuwabya abantu tino nupu etunda card ngati oba ogenda ku presidency kati then ekyokubiri gwe kikyokomyawo eri pate kati okitegera nze ngenda kugamba njagala ogende mu maka g'abazaddebo ng'okola omalewo omwezi gumu ombuulire abaakuzaala oba you won't be oba tobeere ng'otandise okulabirira awakaawo ng'ate oli mwana bali bazaddewo be bateekeddwa okulabirira ng'owezezza emyaka 2 otandise okukolobera mu maka g'abazaddebo I swear wekitaabe 50% 70% gwogenda okubanga alabirira awaka abasajja bano n'ekintu kyaki balina otegeera kati nalaba Kazibe Bashiri Mbaziira yakolanga program ekiri atabaala namugirako okimanyi nti naye bwe yatabaala kyamuliirayo yalina kusigala mu njuga yeekukumye yagenda mu lutabaala ate tekyamuli akyaliwo gwe kyamuli omanyi gy'omanyi gy'ali so kati n'ennimi zaffe zino ntonzi olimi lutonzi tekiri atabala kisirya nansigadde waka kitegeera so kati n'olulimi lwaffe lutonzi kati ye ekiri atabala kyamayiza kimulidde ne mukolenga ye bwe yamanya nti ayokyezza n'agusala nalabye Luswa nga asubmittinga one of the point eyabadde so lame and uncalled for yagenze n'agamba nti no nze webinaagana nga ndaba biganye nze ngenda kujja at least nze Museveni mwejjireko nga eringa agamba agenda kwesimbawo kuba president. It was so lame. It was so lame a statement okujogera at that moment. Nengama now this guy, I think his brains need to be Luswa gwa yeddira ki simanyi kambuze nga fala gundi bagikolera gundi obongo babukola sajali tebabukola ne basobola okutwala mu gundi manyi waliwo abazungu abo bakola amasomero agasiyambako no. I don't need a long process. Njagala a quick process je basobola okola immediately omuntu nada. Ampozi nga bakuje memory yo ne wakufeedinga mwendala. Twagala sigazo obungo bwe nenga at least ya. Kyatorede bwennyini bufu. Tugenda kola tutya. Bufu kati paso omu feedinga memory endala. How are we? Twagala muwa ya muntu mulala. Kuba muyinza osigalamuko obugundi ate n'obwo omuntu mulande obulumira bali njagala obubwe nate okutegeera si kyabuwaze
Waliwo tutuukanga already nga bwakyabuwaze. Okutegera si kyabuwaze wabula ate obutategeera abo buteeka ku bantu abalala kyekyobulabi. Waliwo obweyambisa okubweyambisa ku bantu abalala yensobe era awo abantu we baviirayo ne batandika okukukwatako osobola obbajjako obutategeera. You know nti we have so many needy who cannot access services ngate they are rich. The rich ones ate be accessing services very fast. Is under accessing idwa nti tulina abantu bangi abalina obwongo nga they cannot access media. Kyokka batalina obwongo ba accessing media very fast. Okimanyi ekyo? Kati kyenkugamba nti if there is need for us okufuna abantu yabako. Katonda so okuteekako favor okwolesa obutategeera abo eri abantu. Katonda nakuwa favor but you're not helping. Nga abantu bakulaba mangu oba nga bakuwa mangu obudde ne bakulaba naye nga obawa kintu kitalina makulu kale ng'obalaga obutategeera abo. Ntegeera Katonda naye nakuwa favor eyo n'otutumuka naye nga ayagala abantu balabe nti totegeera. Ntegeera nga kyagala okulaga abantu nti kyemumusuubiramu ono si kyali. Ngeri gye mulabamu ate ye si bwali. I thought this era ejaku phasing out very soon, but it's like etulemeddeko the Luswaz era bichi. Ate je nalimanyi nti efadinze tugiwonye ate ndaba erimu komawo nayo. Those are ama bachiwe birowoozo telina kyekomote bino. Anti they are accessing media very fast than abantu abateekeddwa ku accessing media. That's the problem. Anti balina makulu but bine bajja abantu kumulamwa. Bajjako beewa family zaabwe tebalina gwe bajja kumulamwa. Bajjako abantu kumulamwa. Tubalungamya tubagaye batuleke ate bagende babiyambiseeyo gye basibuka bave ku bantu. Omuntu ali mu kulwana olabe nga mu kwesimbawo okuddako weesimbawo ate okola statements ezireetera ddala abantu okulaga nti nno tosaanidde bambi tukwegayiridde. Kyenkugambye nti Katonda asobola okuteekayo okulaga abantu naye ono badde mutambula naye si mutuufu watambula naye. Entegeera ye njaba yaba entegeera ye si ntuufu ya kubakulembera. Kitegeera. So ati byebyo naye nga Munyagwa weewumuze. Ensi mubadde mugimanyiddawo yavaawo. Man. Batusiba akatambala abo baniga man. Batusiba akatambala kanene muntu tamene president ga politics yatutamya kati tutandise okwengaginga you people ate mutandise mulowooza. I don't know why don't you change cards? You still want to play the same cards you played before nga ate already ebintu bikyuse. Change cards muzikyuse. Dulimu ali muzizanya kifula nenga now play the right cards. Manya abantu balaba bategeera yujja kujja ku media oyogere eki ogenda kweditinga kano ngenda kasalamu nkubulire. Sina kyenda salamu genda maaso. Waito tegeera. Waito tegeera. Nze ntegeera. Tegeera ddaya. Eyo rumu westa tegeera yawe wabeera ekinyuso wadde ogamba ki? Sina kyeŋŋamba. Kimale nga tewerabira bakama abo ojja kwessa kunze. Abakama bange bayisaamu ngenda bayisaamu nange ndi freelance sebo. Okitegeera naye nga tubagamba ekisinga obukulu mu byonna. Anyway, kyenkugamba nti kikino the Truth Media kwe tuli. You can go subscribe, like, follow obeere nga ebintu obiraba engeri gye bitambulamu. Gwe tukoledde omulamwa siima, gwe tutakoledde tovuma. Yitawo buyisi genda. Omanyi muyina akamanyiro nammwe olumu mukozesa mukola akamanyiro. Gwe nalabye mu comment yagambye. Bwe mutayogera ku mpuuga temuba na content. Nenjagala omugamba lwakuba simanyi naye leero twaliyogedde ku ye. Yayogedde. Ate kati kitegeeza oli tumuleka twogeramu ku ye lwakuba kale tujja kwogera ku ye wakuba tetumumanyi. So mune weba channel tekoledde please go. Ate todya ku channel yange kwasama bintu byotategeera. Nagwe nalabye ng'oyasama ebintu byotategeera gwe olabe koli muganda wa Katonda. You next to Jesus or this brother wa Jesus. Bambi tonja samira nkwegayiridde. So namulabye
namulabe nengera ne ku channel ye bikine njikebera bulungi nnyo. I even got to know the TikTok names gakozesa abana bamvuma bichi but omaichi nasinze okutya abana basinga otuvuma ku TikTok balina ekigundi kyabwe kye bakkiririzaamu kale balina gye bakkiriza ate nga buli muntu ddembe okubaako gy'akkiririza naye ekisinga okubeera ekibi oba ekinnuma omuntu ajja n'akuvuma n'akola comment n'akuvuma bamala okuvuma n'ogendayo omulabeko ali ku muntu akuvuma ng'alina views 2 alina like 4 in total like nga Inez 4 video ye y'amaanyi ng'erina views 10 noga kati ate kyewuunyisa eyo ye nnamba esinga okuvuma ku TikTok. No abamu bazibeera fake accounts. Mu kusooka nalimba nyiigira. Mbadde nzija wawo okweseza obusuku mu kusooka nalimba nyiigira. N'oluvannyuma ne maani ngamba bumala okuteekayo content bw'oti. Siri muntu nti alina okku appreciatinga. Oli alina statements yakozeseza. No, bangi boogera Roza kisoogerako. That one particular person simanyi yeeyita Jojo Bichi something. Oyo. Nageze nensensoringa everything on his social media. Ne mulaba bichi TikTok bichi byonna cause I know so with wano nsobola nengenda nembigira nengamba netula nenga nawo this guy abadde ki mukazi naye gwe no si mukazi amanya bagakozesa mali mukazi gwe nkusalira omusango si mukazi anyway nenda baga nti ayagala ogula ebintu China buy with Joseph just go number kweziri okwo bamita buy with Joseph byagala okufuna China buli kimu nga kyagala China wali okubanga akuyamba then gwe na ayagala motoka ezenjawulo oyagala ku kibanja mpolo oyagala ku swappinga oyagala motoka ya biroto be bamuyita Sula Motors enamba kweziri okwo osobola okukkirira wane Makindye junction ya Salama Road ekikirya ku Entebbe Road then opposite Africa Oil wali awo osobola okutuukawo n'oba oyagala kutunda motoka ajajjigula very fast ekizibu kiveewo alina branch endala eri awo ekibuye ku Moland Po ojja kulaba bondi nene nnyo kalina eriko Sula Motors awo ojja kuba otuuse bulungi nnyo ojja kuba osobola okuba nga okola buli kimu kyeweetaaga okukola ng'ofuna akamotoka ko oleme kubanga we ofuuka ente okitegedde then ono oyagala ku relaxingamu genda ku Google teekamu myspyug.com you tell me ojja kuba kasogiteekamu bwoti logging in ojja kuba masaji ezenjawulo then you'll be able to access bona boba oyagadde okuvusinzira bwa woli mu Uganda oba Gulu Arua Acholi Mbarara wabu nonona gyonoba oli the spurs around bajaze kuletera awo olondemu then you thank me later Musa nga tumaliriza ebintu mwongera ku byonoona bwonoonyi abantu betwali tolowooza nti no emitwe bigikola twagala batwala for surgery naye nga tumaliriza ngenda kubasaba if you don't have anything to say eri abantu mwesonyiwa omusajja if he's doing errors mumuleke abantu bamukwata akalooma mumuleke bamukwata akalooma than mukola ki okumukwata akalooma nga mubesingira ku ebyo eva mufune talking points nga musinzira ku ye muleke bamukwata akalooma ku lulwe muleke akola ensobizi yes bache mbamanya ye byayogera tubiraba nnyo okusinga mwe kuba ne wagamba nti ali ku TV kino wagamba aliwa kati omusajja ne wabeera ayinayo okwadressinga eggwanga ku ssaawa 9 ez'ekiro aba alindiddwa naye kati gweyo gyonna yonna gy'oli gwa mulwana soka ogambemu kaabeewuwo nti ogenda kubeera ku TV ssaawa 7 olabe nga baawuwo bokka bajja ku makyo bakero babuuze nayogedde ki bagega ntwadde twebase naye nga Kyagulanyi omwenda ate bajja kumulaba Kyagulanyi naye mbalumya mutwe muleke Katonda yamuteekako feva muleke abeere awo just kye mulina okukola mutereeze byewammwe ebyewuwe mubireke bade manyi bagamba ebyekika kya bibatawaanya anyway we meet olunaku olunaddako bitu sisi bakoze naye kale
tubaleke bambi ba bitusi babadde ne successful show mwebale kuweza 10 years ba critics babadde bangi nete mugwamu maanyi ba critics nabalabye nga bangi bayinza okuba either bayogedde ekituufu oba ekikyamu balabanga bayogedde ekituufu mutereeze bayogedde ekikyamu Mulwana nnyo manager Enoka mbireke bigende Enoka musajja wange naye omulwana nnyo no kyenjogera kiri ku social media kibula amagambye we muwulira nga balina kyebayogeddemu ekituufu mukitereeze kibayogedde ekikyamu just let that pass nga mulaba si kituufu let that pass wabula bayogedde ekituufu mutereeze muko the only issue yabadde nti mwayagadde okutulagayo ka support ne mugamba nti mukubye ba big 3 performance ne performingako babiri omu ne mumuleka yes ayinza okuba nti no waliwo bichi naye mukikola ne kigwayo ne tugamba hey bawade ona bakubye Chameleone ne Bobby omukulu ne balimba lete balukubye ni bal performance bebe yayimba it doesn't matter nze what like kale okulu performing akyali baddawo ne luyimba kibe bayina okuyimba choosing ogambe according to vocals zaba abaana according every day rwade lugwa mugundi yabo mulavi every day Bobby Rush na yimbawa ateka mu mwaka wa Chameleone yayimbyewa Chameleone azirina kati Chameleone mutunavumilia mwenyini nyini ate gundi bomboka asobola okuyimba mu kwa Chameleone a changing vocals Musa kyenkugamba kikino if you decide to honor mukimaleyo mutonzi wa ekyokubiri ekyokulekanga stage nga eri blank olwokuba baba wadde advise nti no it's your day temukirizaako bayimbi balala it was not right nga bagirekanga eri awo ne bakola ki yabawadde amagezi ako nabulidde abayimbi bonna buli yakoze interview asonga mu muntu omu kyesiinaako bukakafu kuba tanavaayo kwogera buli omu yabadde akoona asonga mu Bushington bwe yabagambye lunaku lwammwe temukiriza okuleka nga oli mwakola naye kolabo naye ng'ate nabo bakoze babawaamu sinsobi lunaku lwabadde lwabo naye n'abadde akola olunaku olwabo abadde nga ajja n'abayimbi omanyi tebiba byakuwaamu biba byakuba mu music bawaamu yagalagaana anti kati olaba ebisere ekyo kyo ne bw'onooyogera ki mu music bawaamu si wano wokka e Uganda newa gye bawa yonna nze nabyo no guy we yali yakava mu kkomera we yakola concert ye abantu bonna be yawaamu actually they were so mu music ekigambo kuwaamu kirabe kirala nnyo guy ki yali yakava mu kkomera ono omujamaicani sono bamukoze n'essajja lw'otubuto ne tuddayo vibes kati kati lwaki ngaye kati lusose kwesika abantu oyinza okwoyogera ku bayaga simuyaga we kumanyi n'abayaga vibes kati simuyaga muyaga naye si ku extent gwe gyagala omuteekamu kaakati namulabye nga akyalidde ne oyo katero yagala mujoga ati oyo katero ate ye muyaga nnyo naye kyengamba kikino nti we akabutoke ke yajja mukomera n'obutama obutama bwe yajja mukomera kyokka tekyewunyisa Badman Buju ate bwe yava mukomera tete yali tagezegeze bya kisirusiru ate nga Buju mukulu ku katero ate oli agamba bana be bamukola bitali bituufu omaye kyamusibya bamusibira ki oyo omujega gwo ga musimu yaga ngatta abantu babateeka musiringize tuyita abantu bajega oyo katero yatta basanga maiti musiringize mu nju nga musiringi wagula enozi maiti oyo goyita omuntu mbusimayi musimu yaga ate kyakabuto bintu byebamukola mu nera muyaga soka tebalira kye bamukola kisinga bulamu bwabali bantu bwe kale naye kyenkugamba kikino what ebintu ebyagenze mu maaso anyway thanks so much Bobby Rush Bobby Rush you proved manyegwe kasajja gwe n'entalo muli muti ate ntutalo ki webaza abantu bo nze nakuvuddeko nze shona gimaze watya sobola kutya lwansonga enoka nzitaina baira wenno njogera ndi ku kamera enoka ye muntu asinga okulaba show zange yasinga okulaba buli wenkola
gundi yona video yona Enoka yomu ku bantu bensanga nangamba esho yabadde yamanyi okimanyi nti wayogeda kati kino mbadde sikimanyi ukakasa ne mbulire kituufu nti either kiriwe kinebwe nembako bye mugamba nabako byangamba naye Enoka tampanga yo kazibere nusu 5 which is okay naye anti gwe kyogamba mpensania naye ekirala nze gogambe yatya abana ba B2C nze nabe Bobirash ebbanga dino kusinga aba basigadde naba Bobirash nga nkyalina dogo namulabako yo nga yoze engatto z'abantu abamu ayabba celebrities 10 years togenda mu ebyo kati kyenkugamba kati gwe bobonyiye nyola musimaye muze natesobola kutya abo abana olwokuba basitula gundi budambero maze Enoka musajja wange